أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أولغانا أبيتيبوا أبتوليزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولله بإذن الله تزي تتنولي النكتا nga tutunulye ennukuta emu ku emu paka twamala ennukuta zaffe alhamdulillah zonna okusinziira wezifulumira akati biiznillah obuntu bwe tutayogerako mu kusooka insha Allah jagadde tubeerenga nabo tubutunulirako biiznillah. Obufulumiro bw'ennukuta tulina okukimanya nti obufulumiro bw'ennukuta buli 17 okusinziira ku madhhabu ga imaamu ayitibwa Ibn Jazari rahimahullah. Baimamu abalala bayawukana nga Imam Ibn Jazari yennyini wagamba rahimahullah makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Mu kigambo ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabaru kitulaga nti waliwo okwawukana kw'abamanyi mu kulonda oba mu kujjawo obufulumiro bw'ennukuta. Olw'ensonga nti ye Imam ayitibwa Khalil Ahmed al-Farahidi rahimahullah ye yagamba obufulumiro bw'ennukuta buli 10 n'akomaawo. Then abamanyi ne bajja ne batandika okubeera nga bakola ki balondako oba nga bongeramu okusinziira ku butuufu bonna bwe bagenderako. Nabwekyo Imam Ibn Jazari rahimahullah ye n'alondawo obufulumiro bw'ennukuta n'agamba nti buli 10 obutafaanaganako Sibawayhi, ate Sibawayhi yagamba obufulumiro bw'ennukuta buli 16. Naye ye Imam Ibn Jazari rahimahullah amadhhabu ge tugenderako n'agamba nti obufulumiro bw'ennukuta buli 17 okusinziira kwe yalondawo. Nabwekityo obufulumiro obwo 10 bwonna twabulaba 17 wabula obufulumiro obwo 17 bulina agafulumiro ge tuyita arraisiya ge twagala okubeera nga tutunuulyako olwaleero, agafulumiro aganene 5 major parts eziyitibwa arraisiya leero ze tugenda okubeera nga tutunuulyako biiznillah. Olw'ensonga nti bwongo obufulumiro butini twabulaba okusinziira ku nnyukuta buli nnyukuta weefulumira katwagala tulabe agafulumiro aganene agali raisiya ge galiwa. Agafulumiro ago gali 5. Ekisooka aljawfu, ekyokubiri alhalqu, ekyokusatu allisan, ekyokuna ashafatain then oba ashafatan, ekyokutaano alkhayshum, ekyokutaano alkhayshum. Agafulumiro ago 5 oba 5 ge gavaamu obufulumiro obutini obufulumiramu ennyukuta. Alkhayshum alhalqu eddokooli gwe bufulumiro obusooka bwe tuba tutunulidde wano mu kifaananyi bwe tuba tutunulidde ku kifaananyi tulaba alhalqu eddokooli lino lye bayita eddokooli alhalqu libeera eno wansi alhalqu eddokooli alhalq. Then wabeerawo kye bayita aljawf obufulumiro obulala obunene gwe bayita alkhayshum. Alkhayshum nga yenyindo, alkhayshum yenyindo, nyindo munda mu yo loza wano wali ekipink ye alkhayshum yenyindo. Then obufulumiro obulala gwe bayita allisan. Allisan nga lwe lulimi tulumanyi bulungi ku mabbali gaalwo ne gye lusembera wonna lisan. Then obufulumiro obulala bwe tuyita ashafataini. Ashafataini bwe bumwa obubiri, akamwa obumwa obubiri kye tuyita ashafataini. Nabwekityo bwebwo obufulumiro bw'ennyukuta obunene obuvaamu obufulumiro obutini 17 bwe tugambye